Basi enteekateeka zonna nga bwe ziri omukulu gwe bayita Gravity Omutuju ali mu konsati gye bayita okwepica era ku lunaku olw'enkya agenda kubeera mu konsati ye omwaka guno. Gravity Omutuju wanaviira ab'e Masaka wiiki ejja agenda kubeera ku Maria Flow ab'Ekyotera mu Bende n'ebitundu ebirinaanyeewo. Kati omukulu ono amakya g'olunaku olwaleero abaddeko kubo ayogeddeko ne bannamawulire ng'ababuulira enteekateeka yonna nga bweri. Era Gravity Omutuju wategeereza nti omwaka guno wagenda okusemba okukola ekkololo. Agamba nti wagenda okusemba okukola ekkololo olw'ensonga ayagala kati bisaawe binene, ayagala nga Nakivubo, ayagala nga Namboole. Atandise bw'ati Gravity ng'atubuulira enteekateeka ye. Gegenda osembayo okubeera Erugogo. Kyo yange nesembayo Erugogo, sigenda kudda Lugogo, Asitanji mala wano, ngenda noonye wantu ewalala. Bwe tuba tetufunye Nakivubo ba Namboole, siddamu kukola show. Airstrip kololo ntini ekyo ekisaawe kibakanga bukanzi naye paati esinga ya paaki bo balina ebateeka butenti bwabwe ne bwekyanga ntini nnyo toyinza kumpeyalinga airstrip ku Lugogo wano wetupimira amaanyi amatuufu. Ye Gravity Omutuju ayogedde ku bya stage ku bivulu ebyenjawulo ebibaddeko e Lugogo ne bigwa olw'enkuba n'omutindo gwe bayimbirako. Atandise bw'ati. Ye stage yali yakabi naye omuyimbi mwalimu nyegenyege yamani ate ebintu bya stage okugwa ebyo bya Mungu tegera si byange sinza asalawo sinza aleeta enkuba sinza aleeta omusana ebyo bya Katonda nze nkola kyensobodde okukola era ne Dr. Zone Chameleon yakola buli kye yali asobodde okukola ebyo Katonda yabireeta we waaba abamu abisibako nga mumanyi bannamawulire mwagala nnyo entalo yamani naye ebya Katonda. Aya basi Gravity Omutuju wano weebaliza abayimbi abamubeereddewo n'engale enkya concert za lunaku lwe lumu Navio ne Gravity. Bobi Wine ategeezezza abasinga. Aya basi Gravity ye abayimbi abamubeereddewo abagambye bw'ati. Buli muyimbi ambeereddewo era bampoze ebbanja era bammanja. In fact nja kubeerawo buli muyimbi ambeereddewo wanze nga yimbagambye Lugogo njikoma mwaka guno bwe mba Nakivubo tebagimpadde oba Namboole njasigaza kuyimbiranga ku bayimbi bakyali bange abambeereddewo abayimbi atagenda yimbi kulinya ataliiwo kuba abayimbi bali abamu bajja kuba up country abamu tebaliiwo balina show zaabwe ataliiwo ajja kuba naye yenna ali e Kampala kimukakatikako okubeera wano. Ye Gravity agambye nti security eri ggulugulu bwegenda bawusaazi manya buli muntu agenda kuba safe n'ekintu kye kyonna kyazze nakyo ogenda kuba safe n'essimu yo n'akasawuko ne ssente zo so manya oli safe kuba omubbi tabba waka okuyingira mu kwepica kuba omutwalo ogumu sente ntini nnyo ziri affordable buli muntu asobola okwaffordinga omutwalo ogumu okujja okulaba abayimbi bya Uganda bonna bakomediyani bonna sente ziba nti mutwalo ogumu VIP emitwalo 3 tebe zange tezinaggwawo ng'abayimbi abalala bagamba table sold out. Zange zikyaliwo okyasobola okugula table nikeso yagala kutuulanga kibosire. Aya basi abayise mwenna mubeerewo mbivulu yonna gyagenda oyita teri kulanga kulala byonna tubikoze ebisigadde bya Katonda etukoze omulimu gwaffe buli mwakoze ogugwe tulanze twesubiriza tuzalaye betuzalaye tukoze kye tulina okukola tukoze rehearsals tukoze buli kimu kyenyinza obbagamba ekisigadde kyabawagizi kusalako ku lunaku lw'enkya wano wennyini e Lugogo cricket oval yamani mujje mbayimbire. Aya basi ye Gravity Omutuju oyo ali mu konsati y'okwepica konsati omutwalo n'emitwalo 3 wagenda okubate nga akitambuliza. Waviirawo ku Sunday agenda kubeera ku Summer Gardens e Mukono ate nga Musanvu agenda kubeera Katikoomu e Kayunga ate nga 8 abeerya Ntode mu Kisaawe ate nga 9 Ajib Motel ab'e Masaka nga 10 ogw'omwenda guno ate nga 16 Ekyotera mu Kisaawe ate nga 26 ali Fort Potro. Concert wezigera okuba ate nga zitambula. Gravity Omutuju mu nteekateeka eyo wegera okuba ate ng'etambula. Yeetaaga buwagizi bwo yonna gy'owulidde teweerabira nenga mugwe 10 nga tutandika.